bannamawulire kati nabo bafuuka kimpe enkyekubiri ffe twakolanga mawulire nagayingira 26 naye ngakolera ddala paka lwe navaayo nenyingira politics naye nga munnamawulire omanyi ogenda okola story yo terejja kusumbuwa waawo yes nga tulaba biseera ebyo babesi babakoba naki ne munnamawulire ngaasigala ali munnamawulire ennaku zino kati bakuba justify abali mu opposition ne bannamawulire ne babagwira ne babakuba mizibu ng'omuntu omulabira ddala munnamawulire akutte kamera ayambadde press jacket n'ebirala byonna n'okubira ddala oyo kitegeeza nti kakati bannamawulire bafuuse target lwaki lwakulaga linefujjo erikolebwa bamukwata mundu kati namwe babakuba lwaki mubiraga ate nga mumutukiriza buvunaanyizibwa bwammwe ekintu kino tukivumirira tetunalaba gavumenti ng'evaayo ddala okuvumirira ensonga zino n'okukangavula abo abazze bakola effujjo ku bannamawulire kati akalulu ke twakavaamu akakawempe north bannamawulire bawambibwa ne bakubibwa kamera zaabwe ne zitwalibwa kugamba effujjo erya buli kika naye ne kaakano tetunawulirayo yadde omuntu omu nti ono avunaaniddwa ono akwatiddwa oba atwaliddwa mu kkooti ku misango gino ekiragira ddala nti gavumenti kino kyeyagala okugaana ebintu bino yes waliwo abagamba nti muhozi abikola bino ng'atamidde oba ki omuntu ne bw'oba otamidde eventually ettamiro likuggwako naye ye buli bwagamba nti agenda kukola kino akituukiriza buli bwagamba agenda kukola kino akituukiriza so abeera tasaaga ate nga ye muduumizi w'amagye kati ffenna ng'eggwanga kitukwatako si ffe just ffeka abali mu opposition oba abapoliticiani ne civil society bannaddiini abakulembeze b'ennono ffenna era twebaza abo abasiga bazze boogera mu process ne bannamateeka baffe okuteeka ekiwandiiko kye tuyita writ of habeas corpus mu kooti nga tugamba kooti eragire ebitongole ebikuumaddembe okuleeta Edi Mutwe oba mulamu oba mufu ye process gye tubaddemu naye kaakati amulina tumumanyi era nga kyetugenda okugamba kooti nti kaakati omuntu ono yavuddeyo n'atulaga n'ekifaananyi amwambudde engoye amukubyekubye bw'ayogera ebyekisaagirira ebintu ebitali mu magezi naye yabirabanga kati asanyuse nnyo ono Edi Mutwe abeera wali ng'azimba obunyaba kati nze mulina ndi mumukubakuba katusubire kooti tezigenda ate kutwetolooza kubanga oluusi kooti nazo zituleetinga down twagenda ku kooti ku bannaffe ababuzibwawo 18 naye kooti high court ne bagamba nti amwe temulese bujulizi bumala okulaga nti abantu bano babuzibwawo tubagamba abakyala baabwe baabano abaana baabano zi ID n'ebirala kati mwagala tuleete bujulizi ki mugambe gavumenti abantu bano ebaweeka embaliriro baliwa accountability of course twateekayo appeal ku nsonga eyo naye katusubire nti kooti nazo zijja kwanguya ensonga zino kubanga kati Edi Mutwe tetumanyiwa waali muhoozi yagambye ali mu basement ye tetumanyi kikyali mu kumukola n'effujje eddala lyonna naye nga neyo bwe tugendayo twagala okuwulira ku bukulembeze mu gavumenti Minister of Internal Affairs